Nikula. Alright, obviously Jage manya gange atulaba ku Carveton Music, one of the finest channel eriwo mu Uganda ne East Africa world over. So olunaku olwaleero awe tukeeredde n'amawulire amalungi nti olunaku mulindwa alulabika nga olusemberedde naddala nti tugenda kubeera nga tulaba Dr. Hamza Sebunya ng'agenda okukyala ewa Rema Namakula. Lunaku lwaleero nteekateeka nnungi nnyo okuva ku bagenyi abayite ab'emikwano abako n'eŋŋanda okulaba nti beetegese ddala lunaku lwa ssanyu. Enkuba ekedde kutonnyamuko naye ng'era ate tutte kaseera kawanvu nnyo nebeera nga ekedde bulungi nnyo, so tegenda kubanga eremesa mukolo guno. Manyi waliwo enkuba wejja mu mukolo ne gubeera nga gutaataagana wano ne wali amakanzu ameeru n'olaba abakonga kwegamba gabunye ettaka, naye ku guno ogwaleero atugenda kubeera nga tufuna omukolo omusufu ddala. So wakati mu mbeera nga tulaba nti abagaga bonna abali mu kibuga Kampala abasinga obungi ng'ogasseeko omukulu abakulira mu bagaga kwagalana omukulu Kirumira nga yabakulembeddemu, bagenda kubeera nga bonna bajja ku sayidi y'omuko okulaba nga bawerekera mwana mulenzi ono Hamza Sebunya kigambibwa mbu yakola omukwano oba yepositioninga mu kifo ekirungi okulaba nti abagaga bano bonna bafuuka mikwano gye abasinga, ng'era ne Hamis Kiggundu guno omukolo tatumiddwa mwana wakulabwako, ng'era oyo mumanyi mwana omu ku bato abagagga betulina mu Kampala, ng'era yavaayo n'okubeera nti yakwata project ey'okubeera nga addaabiriza ekisaawe ky'e Nakivubo ekisambibwako omupiira, ng'era yatusuubiza okubeera nga akiteeka ku mutindo gw'ebisaawe ebimu ku bisinga obulungi mu nsi yonna. So naye ali ku mukolo guno agegattiddwako abagagga bangi nnyo abakyala n'abaami abagezako okubeera nga akasente kano mu kibuga Kampala bakakwasaganyiza ddala bulungi nnyo mu mbeera y'okubeera nti balina ebizimbe eby'enjawulo. Njagala okubeera nga nkutegeeza nti ebibuuzo byammwe bibadde bingi nnyo, naye nga yeno entandikwa ey'omukolo guli ogunaasembayo tutandise na kukyala, naye nga suubira omukolo ogw'embaga byonna n'ebisingawo mu nkwatagana oba mu nkolagana eya Hamza alongside Rema Namakula. Obuzujja Jage manya gange, naye nga nkutegeeza nti nze nkyagenda mu maaso n'okubeera nga nkuweereza olunaku luno olwaleero. Kyenkutegeeza gwe atuwuliriza oba tulaba nti nyiga kadde osubscribinge bulungi nnyo, olikinge and as well sharinge, affe twongere okubeera nga tukuweereza bingi n'ebisingawo. Mwetegereze bulungi. Assalamu alaikum Haji. Mu kiseera kino katufune okulamusibwako kwa Dr. Hamza Sebunya. Eyo bw'anaamala okwogera tugenda kwessa mu ddene tugende tugenda mu kifo kiri naggulu. Envaano olumala okwogera tuyingire emmotoka zaffe tusimbule kuba obudde akati kyekiseera Dr. Sebu uza ku bagenyi bo abaami n'abakyala. Bismillahirrahmanirrahim. Abagenyi baffe mu bitiibwa byammwe, bakadde bange, bamaama, bataata, banyinaze, baganda bange n'emikwano gyange na buli yenna eyeesitudde ne tukuŋŋaanira wamu ku lunaku lwange luno, ku lunaku lwaffe olw'ekitiibwa. Ntuusa okubalamusaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Dr. Sebunya Hamza
okusookera ddala n'okwebaza Omukama Katonda ow'ekisa ekingi atusobozesezza okutuuka ku lunaku luno nga ffenna tuli balamu nga tewali alina bukosefukosefu ate ffenna ne tuba nga tutuukidde mu budde abakeereyemuko akatonotono kubadde kugera kwa Katonda tusaba atuweemu obulungi mu ekyo ate atutaasoobi obukibadde. Essanyu lyo ndina lingi nnyo nti naddala abakulu abatudde bazibu bakukwasa emirimu balina mingi naye ntuusa okwebaza okw'ekika ekyawaggulu nti mwebale kwerekereza byonna byonna byembadde mulina okukola lunaku olwaleero. Abasinga mwandibadde ne famire zammwe nga muwumuddemu naye mbeebaza okuba nga muwaddeyo akaseera kano ak'ettendo ne mubeera nga mwegasse wamu naffe ne mutusanyukirako ku lunaku lwaffe luno wamu ne mukyala wange Rema Namakula. Ntuusa n'okwebaza eri famire bamaama abataata timwebale nnyo okubeera nga mwerekereza bye ne tubeera nga tusooka okuggusa ensonga eno enkulu ennyo. Taata omu yatudde eri naye ali mu biti bibiri so beebazizza nnyo kuva wano tugenda okukyalira ku ssenga n'oluvannyuma enteekateeka endala zijja kuba nga n'oluvannyuma enteekateeka endala zijja kuba nga zibategeezebwa wabula kyembasaba nja kwongera ku ddoboozi ly'omukulu atukulembeddemu bakiddaawo wamu ne chairman nti batukubiriza bwe tuba tugenze ku buko gye tugenze tweyise bulungi enteekateeka nnungi buli omu kyemmanyi walaabeera agenda kusiima enteekateeka ate kati kano kakyali kasambo tubeera nga abatisitingamu ku microphone naye nga nakuzoomwekikumnanya ndala nnyo ensonga ejja kubeera ndala nnyo era buli kimu kitambula bulungi buli kimu kitambula ddala bulungi era twebaza Katonda atuwadde enteekateeka ennungi ate atuwa n'obudde obulungi suubira buli namwe ate mwebale kwambala ne bunyuma munkozesa ekitiibwa era nsaba buli omu alina kyateeseeyo mu budde bwe mu birowoozo na buli kimu nsaba Omukama Katonda abeere ng'akuddizaawo musera ebyange biro fonnaawo ntera okusobola okwagala ennyo okwogera bannamawulire bano badde ekimanyi bandinze nnyo naye ate balinze 14 tuba tufuna bintu nsaba Omukama Katonda atuwe olunaku olulungi ate bwe tunaaba tutuusa ekiseera eky'okuvaayo era atuwe entambula ennungi atutaasa obubenje atutaasa obu bwonna bwonna ffenna tubeere mu ssanyu tubeere mu mukolo ng'atunekaanekanye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati okusinziira ku bigambo by'omugole ebyo tubongere ngaleeza kati asinga okumanyayo nantegedde nti Dr. Hamza gwosinga okumanyayo twatusiigiddeko ku kifaananyi kubanga tumanya tuyinza okuba tugaa tugendera mu convoy emu naye ne tutuuka wali ng'ate ne President Museveni emmotoka etukulembedde nga egenze bweti ne bazisibirawo endala zonna nga tetumanyi gye tudda naye bwe tubaako n'ekifaananyi nti bwe tudda bwetuti
kale tweyanzeeki abayita ababiri bejjukanya bannomye kutunala nti kati ono ebyabiveemu fe abasinga okumanyayo nga taata kirumire yakyalirako dda ku bakulu banno goba otusiigira ekifaananyi bwe tusiibula wano ku afrikana tusibirawa amugyeko hamuza tumuzaala tetugenda mufunira mukyalo naye nze celebration zino ze celebratinga namwe Uganda yonna ina kyembafunamu ebyo muneebuuza naye ab'amawulire yeno ye ttiimu gye tuyina ndoza tetuyinayo ndala tuyinayo endala ate eno ttiimu gye tuyina ey'amawulire egenda kukwata bulungi ebintu bya dokitamu bulijjo mwakubadde mwagala okuwulira eddoboozi lye kati alibawana abasuubiza ne byagenda okukola gye bijja mu maaso bulijjo mubimbuuza nga ajja babuulira kusijja babuulira naye nga ate mubimanyi kakati mubifunye abyogedde abasuubiza nti bye mugenda okulaba wano tutesitinga buzindaalo bwagambye oba bwayogedde katugezesa buzindaalo naye ebirala twabyogedde birigetusalisa okulaba bakadde baffe nga okutandika ne ku ludda luno oba ddyo ye mukadde wange Haji Musa Kasujja ate addako awo mu FDC oyo abasenga senga nanfuka ataddako awo mu langi eyo senga Nalongo Fatuma ataddako awo mu langi eyo ndoza n'alisembedde awo bamwanyika bannange badde nsaba ntwala mukisa guno okubanjulira mukadde wange maama Hajati Hanifa Kibige addako awo muganda wange Abdallah Munaaba ataddako awo naye muto wange Hassan Buwembo ate oluuyi olwo ye mukulu mukadde wange Haji Rajab Kasule ate abaddako awo banyinaze Rema Kibige addako awo